Bassebo ne banyabo tubanirizaako nnyo olunaku olwaleero tusizidde wano ewa Davicom. Bbaala yaffe ebbaala bagiyita batya eno? Sikyalijjukira jangu ajje wano abitwegambire. Bia banka soko jangu bitwegambire. Abantu bajja kugumiikiriza kulaba bajja kugumiikiriza buli kyobagamba. Tugala kwongeza omwega tisoko gye programu y'ebbaala yaffe. Jangu abantu bajje nga bamanyi nti bajja kujja naawe kenyi bakulabeko. Bosi waffe naye etaaga n'ayita wano bw'ati lwaki bamulabe from behind bategere kye twogerako. Wandojja mulaba yandizze wano awo tojja kulaba soko gye wano bwoti jangu wano bwoti jangu wano kakati awo n'omulabo oba atuule twagala otegeere ensi eno nti kati waliwo abasajja essaawa eno kasaba mala omulabako bati nga babuguma kati obulamu buzzeewo naye tusooka tetunakola birala ebbaala etwogedde ekifo wetuli byonna agenda byogera sooka otubuuzeeko how are you buuza ku bantu baffe. I'm fine, how are you? Babuuzeeko mbalamusiza mwenna sansubala bamwe okujja mu kifo kyaffe wano tuli Makindye mu Bitaala ekifo bakiyita Beer Bank waliwo ne washing bay ennungi tulinawo n'ebbaala tulinawo n'ebyokulya anything you want you find it here. Abantu olina osooka obbalagirira bulungi bategere Beer Bank weri. Beer Bank eri Makindye mu Bitaala opposite Petro City. Ekikubo ekikirira ku Pakalasiti. Pakalasiti yebaddako wano ekyemmanga. Kati abantu webalaba parking ewali amayinja n'emmotoka waliwo washing bay ku mukono ogwa left bw'oba okkirira ng'odda ku Pakalasiti. So ndowooza abantu bamanyi ebitaala by'e Makindye wayita ku Chicken Tonight ekkubo erikkirira kalenda olwo erikkirira ku Pakalasiti ku mukono gwe ogwa kkono ojja kulabawo parking eriko amataala naye eno gyeggwera olabayo green waliyo n'ebbaala so emmotoka yolaba bagyoza wali eno bw'oli ebyokulya bw'onywa byonywa omwana bo weebuli obwana weebuli live band yagwa ebeera ku Friday. Every Friday tubeera ne live band etandika ku ssaawa emu kitundu. Okuyingira ssente mmeka? Okuyingira kwa bwereere ogula byakunywa. Katonda wange tugenda keesi za wano. Erinnya lijja ku ki? Erinnya eryo twagenda ne tupaakinga wano Mwenge muyitirivu. Twagenda olanga ekifo kyetaaga otuuma erinnya eryo Beer Bank. Beer Bank. Bya mungi. Osana okolako teekaawe. Bakoti kirabu. So tweyanziza boza alindako genda nyina kyenjagala omubuuza naye asooka alindeko sooka olindeko genda. Bassebo ne bannyabo nga tetunatandika shiro olwaleero twagala sooka ajja kulya nno mulimba kakkanako ekikulu mwana oyogerera mu bulango bwa bakama baffe otutawaanya. Bassebo ne bannyabo nga tetunatandika shiro olwaleero njagala sinzira ku channel eno tegeeza abantu nti bwe olina ebizibu by'amannyo bagiyita Nana Herbal Mouthwash eddagala lyokka eryakakasibwa era eryakakasibwa National Drug Authority okuba nga lijjanjaba amannyo gaffe. Bw'oyingira mu drug shop supermarket oba pharmacy yonna babuuze nti bane mulina Nana genda ne kannana ako amannyo aganyenyeera yasirirawe oyo neno yakakozesaako akamanyi amannya aganyenyeera tonywa byokya tonywa binnyogoga simanya akamwa akawunya simanya olulimi lukola lutya ezo zonna ensonga za Nana Herbal Mouthwash ofuirako bwoti mukama oba notekako kasenya ng'obula obulamu buteredde. So guno omulembe gwe tulimu gwakozesa Nana Herbal Mouthwash ebizibu byonna byabiweddewo kuba liddaga eryakakasibwa era mwana muwala tugenda kukuwaka Nana onookatwala naye nze mukama wange nyinza nti okukagaana naye ogenda kasaba Haaji yennyini kwali atulaba Haaji Nana kamusabe. Haaji mbadde nsabayo ka Nana ka Herbal Mouthwash. Omukulu tebimunyiize bino byetukola yatuyiikiriza mbadde nsaba tonyiiga mukama wange atandaba mukama waffe gwe twogerako mutegedde omuganda yakola akanyama
yakola akajaba ngagume nga twagala okudda wano obuvubi omulala ebintu tukola biriga ebintu tuizo nze mutya tebatukola wano tetubeera bagoba ayinza ogamba tuli mugaba mwana wattu tuli mu mugaba neddaira olusingo sisingo ndi mukyala mufumbo bakutwala naye bantwala kati mutumireko mu bitiibwa mutumire ntumirako ku mwami wange teza kamera gwe yakuba weri nasikongozeemu nnyo wamatumire omwami ntumirako ku mwami wange wonna wooli sizidde wano ku Beer Bank nkutumidde nkwagala nnyo mukwano Dad Keila Simon webugalo ono wala simu yaayo ono simu yaayo simu era zisende yaziri ezanga utwagamba owa focus atumire erinnya tasobola naye ono aba yogedde erinnya naye yasini atumira omuntu omu naawe njogedde ku focus naawe oyina aze nange nina omukyalo tumira naye katogambe Kevin atumira atala butazi omwami omu yekka tumira ko wano akati njagala naawe Daviko oyo tumire Simon nze gwe nakyaliwe ntumirako omwami wange boyi wange nkutumiddeko yona gyoli kuba ngamba otya okubeera nga onnengera ewaŋŋamba security enginyweze era security bayinako naggame omulabira nga atala abeere mugumu naggawenagyolizo ogamba waleese baloni maaka bafokasi obasembereza tubeera oluganaku tujjanga kati abeere mugumu tewali buzibu twayogadda twasinkanako samwe nanga mwana mubeera nyo wa mukazi wange naye mukyala wange mukumu nemugaga mugumu kokiŋambye era so neyekwata kwa radio kyayokaawo naga kokiŋambye kati waliwo omuyimbi mukwano gwo Wisdom Kaye yamuleetera omukazi n'amukola bw'atyo ti omukazi wange mukuume naye gye byaggwera yakeekeswe awo ntasobola aleka katolola ono kale banaye mwebale nnyo tuwe enamba y'essimu gye tukubako nga twagala okubukinga namba y'essimu ziri wanene ku kapande banaakalaba kapande wali kirosomye ensome eri 0750 52 51 89 0750 52 51 oluzungu 89 olwemanya omukyala yasomako wulira wamma tweyanziza nnyo mukyalawandiimiridde nosooka okyukamu atolaba eddaku zino oleka omukazi n'akyuka bajingokwe bali balaba olwo obulamu bwabuzzeemu oyo abeera mba vikising naawe naye mukazi w'amaanyi ngamba omukyala amaanyi mpozi wangambe munyarwanda so utandise bwe tubasebe ne banyabo tulina Daviko omunaku olwaleero Daviko twena babuuza ku bantu balamusizza najje musinzira okubanga mutulaba omanye tubeera no ku channel tulina Daviko mpromota tulina Open TV yali yange jingu n'agibba n'agiguza focus nze abantu olaba enkolagana nabo babbi bansinga magezi kati naku zino nalanza okufunamu yasinga tuyinza okugatta alina kubudde focus kumakyanga nakatuuka nga tugenda kukola atuuse mwenda ateuleta bawala yayomba nti yazze dowedda takulabako bwatugambye abantu bonna kalizira kulanga ne jingiwu kakati ate wakyo ate okubeera ne jingiwu ate obeera ne focus andi jingiwu ate ye kwegamba ate ye asobola okukubira nga ali waka daga promota tugenda kwa lero najja kaiwaba alina vibe wotamukwasizaawo lwabataya n'obwofu otya ejingu asobola yuli yakwata n'agisaako n'atema mitwe neyegerada mubiri kaiwaba alina vibe ate yasobola okukulemerako naye omuntu ayinza okufuna vibe emirundi egi naye vibe yetiyira kuki muti naye omusajja oyo jingiwuwe namutiira kumusanga mu kiseera ky'ekisiibo nga banne bonna bali mu kusiiba esaawa y'okusibuluka najjayo omuti mulisirwa ku muntu asibukira ku muti gwe muniri gwe nasobola omuntu asibukira ku muti n'agukoleeza anti mu bantu bonna bateekeddwa okugaggala ku nsi bennaalabye jingiwa ateekeddwa okubeeramu anti jingiwa asobola okuba twaliko eggulu lyakweka sitoole namutera $1,45 ku akawunti katawa bwe tuli emmere wanti ssanyu eri wansi
bamusanga ku chapati naye nga 45 ziri kwakabuga kyeyasembayo okukola yayingira luumu kati juga ffe yaba tumuswami omugenzi mulwana bali bali bazo so yadisenda azifunye kati yayingira luumu yo n'agisiba kali chukira luumu aguziberamu oyingira ogenda mu siringi kati yayingira siringi ndo naita ku luumu nga 5 Abumba sibene twamulengera afutuka mu luumu endala nga kudde mu bantu ng'ayita mwadduka agenda omugenzi muwana n'amugoba ggulu yonna anti oyo ku ssente naye bassebo ne banyonja okubategeeza nti olwalondera ne maka kiyingi kati nze nze akukyazizza kakkanako nenze nandikumuwano yiyo naye nze akukyazizza kati wano tukubeera kani nanyini kyano babuuza ani host tebagamba ani nanyini babuuza ani host yakyazizza wadde ne Kalisa bw'aba azze ku show yani ono muwala gwe wakwanako ono yava ku sipaaka muleke kale bw'aba kale ajja kutwalira amakasira bwe yali nkwanyi bw'aba nozze ku show ya Keizi eyagende mu America we tajja kuleetera bizibu aliweze ku show ya Keizi wadde Keizi kini Kalisa yakyadde ku show ye Keizi yaba host wadde oli ye nanyini TV okitegedde so kati saawa eno njoza host wadde ndi ku YouTube yo sebe ya Davicom promoter ne Open TV ne Open TV kati ya focus yali yange oli najinzibako ate we tobireta ya focus we tuli kubuuza ebyafaayo byayo ya focus focus nawe tukutumiddeko nnyo naye focus tava support muvambula gwo yakajigula yakajigula kiyonga atamidde yakajigula bagamba odakola jombo batamidde ne bagwa mu kkubo ne munne banyudde ne Emma ne Bosco ne Bosco ana kuddangulwa akyatamidde Bosco kye bangambako kimu kyalina abakazi bangi abakazi bangi ayi Bosco abana abakazi batano nga bonna abaagala kyenkanyi omu ali mu nsonda eri omulala ali era kati sibe bakola sawuna bakola sawuna te manager okuva ku sawuna ina manager mutuma atuwa embizi ne focus era bagibba je mwali muno lya kusaba temwagirya focus koko jemba bagibba ne Duncan ne olukwalaika yalulimu Duncan yagala nnyo embizi baika bagibba oba atunda ntunde oba bakola batya naye mwakola bubi nnyo embizi teyalabikako nange nakujja kulya ku mbizi nasonda ne sente tezalabika nze ezange newangamba nokungamba mugenda lya mbizi wali tugenda wasula moto wali tugenda wasula moto ngamba program ya kulya mbizi kozi sula wana wadde afiitingawo tugenda wasebo tugenda wamba twali ku show tugenda kwasula motos ngamba tugenda wasula ngamba obudde bwalaga tugende mu wasula program ya mbizi yali mbizi yali yakusande yali yakusande neba negagati oli bosi wange musiraamu era nange nakikubuuza ti watolese sula bosi wange ayogera ku bintu bino byekisirusiru bosi wange musiraamu naye lwakuba buli yiddi sula moto yasala ebisolo naawe abantu n'agabira abantu ennyama naye njawo okutegeeza abantu mwenna nti tuli mu biseera bya kampeyini tweteekateekera okugenda okulonda kampeyini zibindabinda makindi wano makindi tutirawo omwana muganda waffe amuyita Sweet Cool akola baana Sweet Cool tumumanyi naye ku posta ku baloti kuliko linnya ki kuliko Brian yani gwe focus posta kuliko ani Brian yani Chobe Brian Chobe Brian Chobe waffe mu bidongo tumanyi nga Sweet Cool omukozi ayo buzibu na oyo lwakuba yasiimuuka alina obulwadde bwe yalwala abulina bulwadde talina bulwadde talina bulwadde so yabuyita simanyi Rozami yasimanyi yeerabira yasiimuuka omutwe alika tulaga tulonde yeerabira njagala mulonde Sweet Cool kuba yeerabira ajja kwerabira abalonzi be akolemu ebintu ebirala naye nga ne wano tuyina mwana mulenzi muganda waffe muto waffe Musiri David Musiri ajja kuba mupi mpulya naye mbadde namugamba ajje ojja kulanga ng'ategedde watuufu we tujja katulange Lusagala Bosco katiranga Lusagala yakakasizza dda Lusagala Bosco musajja oyo ajja kuba meya Makindi abasinga gye bamanyi nga LC3 chairman meya Lusagala Bosco nebande babirabye akaluwali tesiseyiganye Lusagala akantu ka Lusagala anti kyebadde njako movement olunaku lwajjo ku Mande
Monday Sunday yali eronda abakabayo abagero jukulembera tebakuba yadde omuntu n'omu omuggo movement era ipande bingi ku kkubo lwaki ebyabyo gyebiri ebyabagivugana bijjayo ate nakasiza nti movement kituufu okulyano kikyali kizibu abantu bagikooye nabo bennyini tebeeronze waliwo yadde yesimbye ku minisita Kasolo ekyo ti agenda kujja bamukubye akalulu teyazze nenawamya emirembe egiri mu movement nga balonda abakulembeze baayo nga ne polisi ate ewoyawoya abantu mudono naye nowakasa ne Katonda yakola ekibiina kya movement yekuba ya CBF Demba mu bifo ebyenjawulo mu kifo kyomanyi mu Kampala yakitonyeemu movement lweronda movement yateeseteese okulonda mu kifo kyonna ekuba yakitonyeemu pakasa ne Katonda munyiivu naye kiro neyetonyanga okulonda kuwedde nabo bennyini ate ne beekuba okakasa ne Kalonda munyiivu nabo bennyini tebeyagala beekubye kubanga Kalonda nakagoberedde bulungi nnyo nabo bennyini bewaddeko obujulizi nti batikka abantu bennyini abeena waliwo nawudde simanyi tula wabborabola bamusanze naawo bagala tutte kulonda bakende mu jesita nga babatubiyenda kugamba babadde n'obuvuyo mu kalulu kaabwe nalabyeko emiyaga eyo waliwo gwe basanze mu nnyumba ye nga mwakolera kaadi za yero eza NRM naye nze nja kusaba ebifo ebisigadde byonna birondebwe naye amaanyi gonna tugateeke waggulu kuba pulezidenti anti akalulu Museveni akabba naye kabeera akangi kalema kati olaba akalulu tulina nakalulu agenda okubeera kuvaawo mpitewo buli nganga omu nengera kutemanayo kamu olwaleero olaba akalulu ak'omu Kampala Central Elias Lukwago ne Lord Mayor ne bali mwezo tekaliiko ako buzibu naawe andi kyegamba ku bali mwezo yakawangudde dda bali mwezo agenda kujjaawo naye nze nandisabye omukulu Elias Lukwago ebisanja 3 kiki ennyo ofaaki oba owuli obadde muweereza mulungi kale genda okikiriyeko abantu gyosula ebisanja 3 oli mu kifo kimwawo watowooza gavumenti tenjagala gavumenti enwanyisa waliwo akayimba omwana yakayimba n'agamba myaka na olinga eyatuwasa kati wano oba omugaba bisanja 3 Elias Salongo oli awo olemeddeyo tovaawo ng'ate bapali mwezi basavinga kimu bagenda gyasavinga kimu wagenda ero yinginiya kasoje tugaso kifo Kampala etaga bamateeka yakulira enguudo mu shadow government twala mukisa okutegeeza muganda nga Elias Lukwago Salongo omulode nti ofunye ekizibu kyabali mwezo yakujjidde awo ate ffe gwe tuwagira ate nga tugenda kumuwagira ate twala mukisa okutegeeza naga tugenda kabba tetukabangamba ate yasinga okubba okagabba Kalonda era nze nawunyanda wagamba opposition tebba Kalonda ffe kyasinza okubba bulwati Museveni akoppa ffe bagamba nabo bennyini bagamba tukabba fayiri naye nammwe mu opposition tulinayo bwe tutya naye lwangu teyesimbikako bagamba yemukulu olwatti bagamba era bali mwezo okwala mukisa okukutegeeza nti gwe wegenzeeko oyo anti omanyi omuntu ali mu ntebe musiguukulula alike Lukwago yateekateeka ababbi b'akalulu ayina abakubi ayina abakanyonyolera ayina abakatwala ayina abakaleeta ebisanja 3 oli mu Kampala osobola okubeera ng'oli mu ssimu naye noono bali mwezazze tulina essimu zaffe tugenda kujjanga tukutambulirako ng'okabbira nga tukukwata bwe tuti bali mwezi akalulu agenda kawangula naye nga nze nandisabye tukuwe ebimuli byo ng'obudde bukyali olikawo bali mwe kubanga lodinze bwekyo kyesaba busabi aleme kuddamu kwesimbawo kubanga era nzijagala n'abakulembeze abalala bonna mutandike okubanga mwogerezagana n'abantu abeesimbyeko ekifo kibeeremu omuntu atya baŋŋamba nti abasiraamu badde balina kye bakola bo omusiraamu asobola otuukirira bali abakulembeze b'obusiraamu ne bayita abasiraamu banna abamwesimbyeko bakulembeze ne bamugamba munno mulekere kati ate bano babali mwezo obukulembeze bw'obusiraamu tosobola yita bali mwezo because si musiraamu naye senga ndi bali mwezo abali musiraamu senga bamuyise dda bamugambe lekerani Lord Mayor baŋŋamba mbu kakodyo abamu bakikozesa bagendayo eri mu bukulembeze bw'abasiraamu n'akwesookayo n'abagamba mumuyite mumugamba ndekere naye akati era bali mwezo abasiraamu tubeetaaga nnyo baganda baffe bajjajjaffe era bangi naye
nja kubasaba Lukwago kyakozeeko kimala katugezeseeko lwali tuba Kampala egalunga nekyakozeeko kimala tumuwadde ekitiibwa tumuwadde ebimuli bye ng'akyali mulamu so waana gye nabeera bugawamba li mwezi nze namu advise banamugaa kino kyagala nsonga bweti ne bweti kino kyagala bwansonga ne bweti oba oli awo Kampala eyinza okugenda mu maaso naye nga n'akalulu ka pulezidenti olumala okukalonda beerawo tewali agenda kukuumira kalulu beerawo beerawo musomeso akakwebaka tewali agenda kakuumira beerawo awo wennyini mpaka lwe kanaggwa bakabaale bakalangirire nga wooli awo kubanga tetugendawo kati akaseera kano kakanaayo kyani si kibagamba okwebereramu so 2026 nga tweteekateekera okulonda si kwa mu January Febu awo mbagaliza okulonda okulungi naye nga mbakulisawo mwenna abazze ku Serena ewa Hajat Sofia Nantongo omulangira bamulabye yabadde yeetala naye vibe gye yabadde nayo bannange singa buli mukazi yenna addamu okukola ekivulu kakasa nti bawa alina vibe ya mulangira batuuse nga babula mugambako nti mulangira ekimala walone Hajat we yamugambiddeko leka nyimbira abantu ng'ogamba buli mukazi ajje n'omuntu otoleka ebizibu atayire era tutegeerezeeyo tukusonyiwe ati Stacy aleete Sekyewa ati Sekyewa yamugoba ate Sekyewa be yazaalamu abaana tebaliiyo oba talinayo myuka ki ani olina gwomanyi Stacy kubanga betulina abagenda okujjawo awo sofa tukyalinawo Hajat yakolanga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga naye nawulidde eyinza okubeera Idi yonna oba lunaku ki bantu bajja kujja ati ogenda kulaba omusiraamu wayambuka waggulu awo taata yankola bubi okufa mbadde mupangira Stacy taata wange Stacy mayanja oyagala awase Stacy akakabira manja amuze akeeripebwa akawulire nize mvubuka abali munemvu abavubuka embavu Stacy yakikolera ebitundu gyokyogeddeko kikolera ati zibadde simwetegerezanga kati namwetegereza oli ku Serena gano Katikkiro ge yasolozanga omwana agayina gonna amatofaali bonna